kwewakanya kwonna tewabaddeyo. Kyova olaba oli agambye omulamuzi tugaye nti nga bwe twakanyiza n'oludda luno olwa siteeti n'abuuza nti bwe kiri era nabo ne bakakasa nti bwe kiri kubanga kiseevinga obudde bwa kooti. Bamuyinza okutuula wano okumala essaawa 8 naye nga mwogera wa myaka 5 oba wa 34 naye kati bwe muba mwenna temukiwa musajja oba mukya nti musajja kakati biteeke buteesi mbuki kikyoyinza okwogera ku muntu ali mu mbeera ki mwenna mumulabye si wakwogerera Hajji ali mu sipiri nga bwoga nti owootokanga omuntu naye ate era alina kuguma lwaki baga nti omusajja aguma mbeera embeera gy'alimu eyinza okuba ekukosa ng'ekuleeta ennyiike naye alina kugumira mbeera eyo kubanga Mungu gyamugeredde abeemu. Kitegeeza wano tetumalirawo budde bwe mukomawo mukomewo ku bye mutakkaanyaako kubanga oyinza okugaa nti omwami wa myaka emeka nti ekyo temukikaayanako. Okitegedde nti ate omwami gy'asula gy'abeera nti naye tetukaayanako nti ate abazze okumweyimirira ti ate nakyo tetukikaayanako. Era agambye muyinza n'okugamba nti tukkaanyiza yeeyimirirwe kakati ekyo kimwanguyiza akabugayi nga bwe bakkaanyiza bano tebawakanya. Butiikinzi ndi kati no mubikkaanyaako waba mulina obutakkaanya kyova oli ayinza okugamba kino oli n'agamba kino oba ono n'agamba kino kati emisituka okubaganyako ebirowoozo n'okuwa endowooza zammwe ez'enjawulo so kyekyo ekirindiriddwa ekiseera ekyo. Kitegeddwa nti abantu basaavinze ku makya gaalyo tekitataganya nedda twabasaavinga eyo that's fine kyova olabako tebobjectinze eyo tubadde tukolamu amendment twabasaavinga dda naye kukyusakyusaamu wamu ng'oyinza okuba bitaddewo bubi bwebityo ebifaanana nabo batera okukikola najja kyova olaba nti bo bannamateeka banjawulo era bw'okimuwadde agaya sikiwakanya kino kiryoke. Population eri confused balaba byokola bipya omusango guli mu Majestic Court kooti ya wansi osabye mu kooti enkulu ate kooti ya wansi yakuyita nti guddeyo tubadde bagusindika eno kyonnyola process eri simple oba bagusindisa oba tebanagusindika eddembe ly'omuntu okweyimirirwa ku musango ogufaananako bwe buti kuba eri ekusomera busomezi bwekuŋŋaanya obujulizi bwonna n'ekukomiitingi ojewano kyebayita komiitingi okuweereza eno buwulirizibwe kitegeeza olw'okuba eri terina buyinza kuwulira kuba eri tewulira ekusomera busomezi eno erina obuyinza okuwulira yerina n'obuyinza okugabira okweyimirirwa. Okitegedde kyekyo lwaki ogakati kaŋŋende eno gyensabye okweyimirirwa ennaku bwe zinaabanga zikyaliko nga gyerowooza nti ndimu embavu oba applicant waffe oba omuwawaabirwa eri mu kooti eri alimu embavu kyasobola okubeerawo nga tatataganya bujulizi bwonna ng'ajja kukomangawo ng'alina abamweyimiridde abalimu embavu tewaliwo buzibu bwe mugagenda owooze ng'ova bweru. Bangi bantu bayitirivu mu Uganda abalina abakozesa eddembe lyabwe okweyimirirwa ne bajja ne balisaba kooti kasa okusinziira ku kyonnyonnyodde kitegeeza nti abantu tebakyaddamu kujja mu kooti. Abantu ki kati nga bwolabye nti open court tewali agigaana ne leero muzeera muwulidde so kooti eri open zeera muwulidde so kooti eri open court era ne bwe tunaamala okuwaayo submissions tujja kukomawo nga 18. Kino kyekikola kyanguyiza omulamuzi kubanga abalamuzi abasinga bino ebyokwogera nga bwawandiika abasinga byabakooya dda kuba oba oyogera oral submissions oral ng'oyogera n'awandiika ayinza okuwandiika empapula 2 ogenda okuvaawo nga tajjukira komeno yagitadde oba ki kati bibakooya nabo ne bagamba mugende muwandiike